Weewaawo nga twabasuubiza nti olunaku olwaleero tusinzidde wano eno mu bitundu by'e Nassere Gganda era butereevu ke kadde akalagaane bwe tugenda okuba nate nga tuwayamukko n'abatuuze ku ebyo ebibasomoza. Butereevu taata ntandikiddewo erinnya lyo n'ekikusomoza mu kitundu kino. Erinnya lyange ni Wagaba Deus, kansala tubi ow'Egganda. Emu ku bitusoomooza ffe abavuzi ba bodaboda kwe kubanga tulina abakulembeze abavudde mu babodaboda. Bwe tuba n'abakulembeze nga bavudde mu babodaboda tusobola okufuna eddoboozi lyaffe okutuuka egyo nyina okubeera nga litukola ensonga nti piki obukadde obutaano ogivuga obukadde 10. Bwe tunabuza bodaboda basobola okutuukirira mu ngeri efaanaganako bwetyo. Weewaawo taata ekiteeso kyo oba ekikusoomooza? Amanya gange bampita Makula Sinaani kusinziira ne Gganda Nassere. Zekinsoomooza nema gavumenti tefuddeyo tulwanirirako kufwe abasajja abaagula mu gye bayita entobazi tefuddeyo tulwanirirako batumenya. Kiki oyagala gavumenti ekolewo ku nsonga eyo? Naffe tuyambeko ng'abantu abalala kuba naffe tuli bannayuganda ate twagula buguzi. Weewaawo toyanza nnyo taata. Taata nsaba osembereko mu kamera. Erinnya lyo n'ekiteeso kyo? Erinnya lyange yenze Ssenkima Fahadi, ndi mutuuze w'e Nansana Gganda e Nassere. Ekinyiga omutima be bakulembeze baffe ab'e Gganda tebatufuddeeko ffe nga ffe abatuuze abawangaaliramu. Oba ova kukola naddala osi w'e Gganda ajja n'ayisamu ekikwekweto mu kifo ky'okukwata ababbi babbaate ffe abava okwekolera. Ne tugenda ne batwala ku poliisi ate nkera mu kutuuta nga bakizujja nti tulina misango ne batuggyako ssente $5 ku 10. Weewaawo taata toyanziza nnyo. Muzeeyi erinnya lyo n'ekiteeso kyo? Erinnya lyange nze kansala Kamulali nga nze kansala akiikirira ekitundu ky'Ensumbi nga tuli banneiba n'ekitundu kino kye tulimu eky'Egganda. Taata nsaba otunule mu kamera. Sebo omanya abasajja Abaganda baga nti omuliraano gwokya bbiri. Kuba tusanze okusomozebwa kungi. Ebizibu ebiruma abantu b'Ensumbi bye biruma ab'ekyebando bye biruma ab'Egganda wano wennyini we tuli. Ekisookera ddala ebyobulamu nti tufunye okusomozebwa kungi nti omuntu ne bw'aba afunye obuzibu bwonna buli bulwadde bwonna obutukwata nga tolinawo osobola kuddukira kujjanjabibwa. Weewaawo toyanza nsinze okusaba nsaba gavumenti etuterewerese centers kuba buli kalwadde akajja ne katuluma tewaliwo osobola kutwala muntu. Toyanza taata erinnya lyo n'ekiteeso nsaba otunule mu kamera. Nze Sokoya, amanya gange nze Sokoya Ronald. Njo tunulako mu kamera mukulu Sokoya. Obuzibu bwefunye ku kino ekitundu enguudo zaffe embi tetulina myala amazzi gatuyitamu ebyonaana bitunyigiriza batukolere ku makubo. Toyanza nnyo erinnya n'ekikunyigiriza? Serekola Siidu Byantalo. Ekisinga okunnuma batukwatira nnyo pikipiki. Buli wooteeka piki tebagyagalawo baagala tukolerewa. Weewaawo omulala? Amannya n'eddoboozi nze Kiwalabe Collins MP2B Busiro East. Ekyamazima kiri nti abaana babonaabona nnyo wano, insecurity y'amaanyi nnyo wano. Tetulina security emala. So tusaba batuyambeko security no. So weewaawo kanfuna omulala nsaba osembereko kumpi tutuuliziganye. Erinnya n'ekiteeso taata nsaba oveeko mu kamera. Tunali mu kamera. Erinnya lyange mampita Mutawulya Beeka. Mukulu Beeka nsaba oteese ng'otunula mu kamera. Ekisinga okunyiga batukwata nnyo wano ku makubo batuleke tuyiye akawogo kaffe bannaaye. Weewaawo wekiri. Haji salamu alaikum. Erinnya n'ekikunyigiriza oba ekiteeso? Erinnya Seeka Simba Abdul Nuru, ndi musajja Seeka mukulembeze. Ekitundu kino eky'Egganda kigazi kyetaaga okwawulwamu ebyalo nga 2 tufune service mu budde. Tusaba gavumenti ekirowoozeeko abavunaanyizibwa. Alhamdulillah kansibe ekikwatako bakiwulidde. Taata erinnya n'ekiteeso kyo? Nze Sambwa Kasaato Cyrus, nze kansala akiikirira ekitundu kino ku disitulikiti Wakiso. Ekizibu ekisinga okutuluma ng'abantu b'ekitundu kino ekizibu ekisinga okutuluma ng'abantu b'ekitundu kino ekisookera ddala ky'ekizibu ky'amakubo. Amakubo mabi nnyo tugezezzaako okulwanako nga bwe tusobola, naye Omuganda agamba nti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekinsuti. So nsaba bo bonna bekikwatako tukwasize wamu. Kati bwe tunuulira ekkubo lino eriyita Nassere litwala abantu bangi nnyo naye ate lye lisinga okubeera ebbi. So we mbasabira bannange bannyambeko ekkubo lino nayo likole ki likwatibweko. Ensonga ey'okubiri y'ensonga y'abantu baffe nema beetulugunya buli lunaku. Abantu nema njagala eyawule ebintu bibiri. Njagala eyawule entobazi
ezawule ku bisenyi kubanga abantu abamu beetulugunya tebali mu ntobazi bali mu bisenyi ebisenyi n'entobazi neme ebyawule kanfuna omuteeso omulala taata nsaba osembereko maaso sembedde sebo twangwe erinnya n'ekiteeso kyo amanya nze omulongo kato senfuka nsaba yogereko nnyo mulongo nze omulongo kato senfuka esebo era nsula mu kitundu kino era ndi mutuuze wa kitundu kino naye ensonga esinga etulumya omutwe ffe abasula mu kitundu kino nsonga ya security tunyigiriza nnyo ababbi batusuza ku butaakye kale tweyanziza neyanziza nnyo NTV okujjako ku kyalo kyaffe kuno nze muwa Robert chairperson wa Nsumbi Zone mbadde mpita ayita nenjisiŋŋaana Nsumbi Zone mulwana n'egganda ebitunyigiriza twaga gavumenti etunule generation gye tulina kali abavubuka otunula abavubuka be batusinga obunene okusinga abangi naye abavubuka baleebeeta bataayaaya bantu batunze ebibanja byabwe ne bagula pikipiki naye ogenda okwetolola abantu babakwata ne bateeka pikipiki ku mapoliisi era pikipiki zijjula ku mapoliisi tusuubira mutwala ku mukulonda kuno okudiridde era bagala kukwata abantu abo bateeke pikipiki zaffe pikipiki ezo bayite abakulembeze b'erosi ng'abantu abo babaddiza emirimu byabwe kuba tutunda ebibanja byaffe neyanziza nnyo neyanziza kanfuna ateesa omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze Sekamate Twaha nga nze mwami wa Kabaka omuwandiisi atwala omuluka guno Kyebando Mutuba gumu kansala addako okukiikira abantu b'Ekyebando taata ekiteeso kyo ensonga esinga okuluma bannakyebando ye status kubanga ebizibu byonna bituluma lwakuba tuli mu kibuga ekyomukyalo nti ebizibu byonna ebyogerwako ng'amakubo insecurity byonna bijja lwa status mwe tuli mu kibuga naye ate baatuma ekibuga newesanga tusasula sente emisolo tusasula emisolo miyitirivu naye tegikola gye kirina kukola leka tweyanziza kanfune maama ono maama nsaba osembereko wano tufune ekiteeso kyo erinnya kankukwatire erinnya Orishaba Dokas bamta Orishaba Dokas kizibu ki ekikunyigiriza oba ki ekikusoomooza oluguudo lubi nnyo twetaaga at least batukolere ku luguudo embeera esobole okutereera ate ebirala ng'ebyobulamu byo bitereevu nabyo si birungi nnyo kuga embeera sino kanfune omwami ono owewaawo katugende n'ono ekiteeso kyo amannya gange nze Sebadduka Edward kyenteesa mu kitundu kino kati ffe ng'abalufula abakolera wali wansi tusanga nnyo insecurity mu kifo kino abantu balemererwa okubba abantu ekiro ne batayiza ffe abatambula ku makya kati woba osanze nga ffe tutambula ssaawa nga 9-10 niyo omuntu n'akusanga n'akutayiza n'akukuba katwala munnaffe bw'obakuba amannyo yagenda okutuuka eri ku mulimu ng'amannyo gonna temuli insecurity ennene nnyo wano tweyanza nnyo papa adiri asembayo amannya Abudulu Lubega ng'ekiteeso ekyange ndi muntu wa bulijjo naye tunyigirizibwa nnyo ddala byakwerinda bajja ne bakwata abantu abatali baziba misango abaze emisango ne babaleka ate ekyokubiri ze nguudo ekyokusatu byebintu ebyekanamye ebbeeyi ennene omuntu wa bulijjo yeetaaga n'akola ki n'abaako kyakola kati emirimu oluusi gye tukola weewaawo kano kanfuno n'asembayo amanya n'eddoboozi mpitibwa Jjuuko Jamiru ensonga yange ya nema kampuni baagireka wali olw'okuba yabawa ssente ya kumbucha ffe ne bamenya ffe abatandika ndi muvubuka nali neeguliddeyo akantu naye bammenyi saa zino nteeya buteeya ne bansuza busuza naye baagala tukole kiffe weebale nnyo weebalire ddala abo be bamu ku batuuze bannassere Ganda wabala njagala obategeeza nti tujja kuddiŋŋana olundi era ng'ezo z'owulidde ze nsonga eziva mu batuuze beeno ezibanyigiriza era kansuubire nti eddoboozi lyabwe lituuse eri bekikwatako nze Beka Ssenyonga mulinde okusinziira wano eno e Nassere Ganda Shamim Naiga katwongereyo n'ekitundu ekirala ekya